njagala kwaniriza Honorable Mike Kennedy Ssebalu yamusaba Sebola muse nsi ekwegesa amaaso. Sebo webale nnyo makulu Danstan Busulwa. Njagala okusooka okuyozaayoza okuba nti oli 220 ng'ovudde 220 ate era n'okuyozaayoza beene Mukama Katonda okumuyingiza omwaka guno wamu ne Katikkiro n'abakulembeze baffe bonna mu Buganda ate n'abakulembeze baffe aba BBS era n'abaweereza ba BBS ate n'abagiraba mwenna mbaagaliza omwaka omujja omulungi ogw'emirembe era ogw'enkulaakulana ate mu ngeri ey'enjawulo ntuusa okuyozaayoza kandideeti wange Yoweri Kaguta Museveni wamu ne ba flag bearers bonna aba NRM ku mitendera gyonna okuba nti bayingidde omwaka 2021 ogw'endagaano ogw'endagaanye basobole ate okutuukiriza obweyamo obw'okuweereza Uganda ne bannayuganda ng'abakulembeze kuviira ddala ku ofiisi ey'obwa president babaka ba parliament district chairpersons ne councils wamu ne sub-county chairpersons ne councils ate n'okutuukira ddala wansi yonna ate namwenna abagoberera era abalaba terefayina mwenna mbayozaayoza okuba nti Mukama Katonda yabasobozesezza okutuuka mu mwaka guno era nga mbaagaliza birungi byereere mbaagaliza omwaka ogw'enkulaakulana okugenda mu maaso okukola ennyo ate wamu n'okuba nti musalawo ng'ennaku z'omwezi 14 mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ejja okulaba nti enyweza ebiseera byammwe eby'omu maaso securing your future. Webale nnyo Honorable Mike Kennedy Ssebalu njagala kulamusa ku bantu abali abatula mwenna Kalungu West wa Honorable Joseph Gonzaga Sseungu waliwo ku kyalo bakita Kaliiro wali awo yasomesa omutendeka amita mwami Kagolo terefayina tagivaako ne mwami Kiwanuka mulaba nyene y'obwakabaka mugende mu maaso nammwe abeesimbe ku ffe b'enjawulo mbakubiriza okusinga kwa byonna kulonda kwa lunaku lumu it's a one day drama lunaku lumu bwetumala okulonda ensi erina okugenda mu maaso nolwekyo message of peace gye mbasaba mukulembeze mwenna mirembe twetaaga emirembe okubaawo even after elections kubanga bino bigenda kuggwa byakaseera buseera March May nga tuli mu birala nnyo. Honorable Ssebalu ku lw'ekibiina kye ekya NRM nnaku ebula mwenda tuzibalira ku nga twagamba nga 14 January 2021 katugamba wiiki ejja ku lwokuna lwe tugenda okukkira obubokisi so sinakuyozaayoza flag bearer awo candidate wo ku bwa president ye Jjajja Yoweri Kaguta Museveni ng'ebula ennaku mwenda tookyo ogirengedde otya kintu mukirina mu ngalo kubanga abavubuka tulina bangi ekyovola batuyita jjajja ate balonda their voting age entegeeza bwemupimapimamu ekintu mukirina oba mukyali awo muyina okukola n'amaanyi mangi basajja battu ne bakyala battu? No, ekintu tukirina naye ffe enkola eyaffe nga NRM tukola n'amaanyi mangi okutuukira ddala ku nkomerero ate nga mukirina tetwekkiriranya kwegamba kuba kati oyinza okuba nga olina ebitundu 80 ku buli 100 okukola n'amaanyi n'oyingira 9 oba 98 ku buli 100 kireetawo enjawulo n'olwekyo obuzibu bwonna mu buli kintu ky'oba okola kwe kwekkiriranya kwe kwesaasira kwe kulowooza nti otuuse n'olwekyo okukola okw'omutindo era okw'omulembe omulungi kwe kukola era waliwo batugamba nti kolanga anaafa enkya kulera ensi eno nga atagenda givaamu kulekuluga agenda enkya kemaanyi ago naye nga mu byonna njagala okuzza ku mulamwa nti ekibiina ky'NRM ekisooka byonna kyekibiina ekisinga okuba n'entegeka ey'obuvunaanyizibwa ekisinga okuba n'ennambika ey'ensonga era nga akalulu kano ffe tetwagwamu kagwe akalulu kano twakeetegekera era obululu tububaddemu tulina bye tuyize mu bululu bwe tubaddemu emabega era byonna bye tuyize tuba tubiteeka mu nkola naye okuwangula akalulu
olina ebintu bina ebikulu byolina okubeera nabyo ate nga ekibiina kye NRM kibirina mu ngeri ya njawulo. Olina okusooka okubeera ne candidate ku buli kifo kyonna. Candidate nsonga nkulu. Olina okuba ne candidate ategeerekeka, candidate amanyiddwa, candidate awulikika, candidate alimu essuubi, candidate alimu ensa, candidate alina erinnya erizitowa era erivuga. Mu luzungu kyewandiise name recognition. Oyinza n'okugattako brand visibility. Kuba waliwo candidate gw'oyogerako ebintu bingi ne bijja mu bwongo bw'abantu. Kati bw'oyogera ku candidate Museveni, ekisooka ekibiina ky'NRM kijja. Ekyokubiri, obulwanirizi bw'eddembe, ebirowoozo ebikwata ku bulwanirizi bw'eddembe. Ekyokusatu, East Africa erina okujja kuba ye musajja avuddeyo ng'omukulembeze n'ateeka ettoffaali n'omulamwa mu kwegatta. Ye muntu gw'oyogerako ekifaananyi kya Africa yonna ne kijja. Omuntu omwoyo kubanga abamumanyi ku nsonga z'okulwanirira olukalu lwa Africa, okwegatta kwa Africa, amaanyi ga Africa kyanjawulo. Era ye muntu omu gw'oyogerako omuntu n'afuna ekifaananyi eky'omukulembeze mu nsi yonna alina eddoboozi ate eryantama ate era omuvumu ate era omumalirivu. N'olwekyo bw'obeera ne candidate ow'ekika ekyo omulimu gwo gwanguwa kubanga byoyogera byeyogerera, ebikolwa bimwogerera, ebyafaayo bimwogererwa, ebikola bimwogerera. Mu luzungu ye muntu gwoyinza ogamba nti alina education, alina experience, alina exposure, alina expertise, alina endurance, byonna byonna nga bijjayo omuntu gweyogerera. N'olwekyo candidate kintu kikulu kubanga waliwo bakandidate bangi bayinza okulabika nga abamanyiddwa ennyo naye ng'ebibuuzo bingi ebibagenderako okusinziira ku byafaayo, okusinziira ku bikolwa, okusinziira ku bumanyi n'ensonga bwe zityo. Ekyokubiri nga onoonoonya akalulu ak'obuvunaanyizibwa era akanguwa, olina okubeera ne message. Message gigyowa abantu. Bubaka ki bw'otuusa eri abantu ku levo yonna. Ne bw'obeerawo LC1 olina okuba ne message. Olina okuba nti ekyalo okimanyi, olina okuba nti ebizibu byakyo bimanyi, olina okuba nti olina okuba ne message. Ne bw'obeera nga ogenda kubeera Ssaabakristo, ne bw'oba ogenda kubeera mukubiriza w'Abakristaayo, olina okuba ne message. Message yekugatta ku bantu abagenda okuwa obuwagizi. Awatali message, obulungi bwo bwonna buyinza okufa ettogge, abantu ne batamanya kyoli, ne batamanya k'oyimiridde, ne batamanya bigendererwa, ne batamanya busobozi n'amaanyi go. Kati ekibiina ky'NRM ne candidate Yoweri Museveni alina message. Message enambika obulungi mu manifesto era ng'etambulira ku mulamwa ogw'okunyweza okukakasa n'okugumya n'okulambika obulungi embeera eyinza okunyweza ebiseera byaffe eby'omu maaso, securing your future, ng'esinziira ku mulamwa omugundiivu ogwa NRM. Era nga message eno erimu ebikoleddwa, erimu ebigenda okukolebwa, era erimu n'enteekateeka ez'okubiteeka mu nkola, era binaakolebwa ddi, binaakolebwawa, binaakolebwani, binaakolebwa bitya, lwaki bikolebwa, byonna birambike bulungi. Mbadde nzija Honorable oyogedde bingi obwagazi bw'olina eri NRM ne President Museveni bungi naye ng'otubulira how to secure our future ng'obulira oyo olina okutegeeza nti bye twasuubiza last poll yali 2016 bituuse wabituukiddwako. Waliwo ebimu oba oliawo tebinnaba naye ate osuubiza birala. Bw'abeera musajja mu maka akusuubiza kino kiyita kikolanga oyo oba omwewuunya. Kakati omanyi ekintu ekimu kye tulina okukola nti obukulembeze lugendo. Obukulembeze si destination, it is a journey. Era okutuukiriza oba okutambuza ensonga z'ebyobukulembeze si mukolo event nti mubeeraawo nti kati guwedde buli kimu kiwedde tulidde tunywedde biwedde. Wabula it is a process, it is a journey, lugendo. Era ebyasuubizibwa byonna mu 2016
bingi bikoleddwa ne bituukirizibwa, bingi bikoleddwa ne bigenda ku mutendera oguddako. Yes. Waliwo ebimu ebitasobodde kukolebwa naye nga n'ensonga lwaki tebikoleddwa weeziri era zinnyonnyolwa, ate era n'ebigenda okukolebwa, kubanga bw'oba otunuulira obukulembeze bw'eggwanga buli mu bintu eby'enjawulo. Tolinawo oyinza gamba nti kati ebyetaago by'eggwanga mbimazeeyo mbikoze, wabula ogenda obyongerako n'okendeeza obwetaavu bwabyo, n'okendeeza ebbanja. Kiringa omuntu gw'obanja naye naaba nga akusasula ebbanga erigenda mu maaso. N'olwekyo enteekateeka zitambula, waliwo ebisoomooza olw'ebigwa bitebiraganye. Kati ng'omwaka 2020 gwe gye ne guyingira mu covid n'aleeta byaleese, naye ng'ate ekirungi nti waliwo ebyafaayo ebiraga nti ebintu bitambudde. Kuba kati nga wenjogerera jjo ly'abalamu, waliwo ekitongole ekyenjawulo ekyensi yonna ekitunuulira ebyenfuna kyavuddeyo ne kirambika ensi ezirina ebyenfuna ebikulaakulanira ku sipiidi eya yiriyiri, era nga mu nsi 5 Uganda mweri, era nga mu Africa Uganda yakubiri eddirira Ethiopia mu nsi ezikulaakulana ku sipiidi eya waggulu ennyo ku nsonga y'ebyenfuna. Era okulaba nti tuli mu luso olumu nezi China nga batutadde wamu tuli awo, kirina kyanjawulo kye kikulaga ku kiki ekikoleddwa, bukulembeze eki, era bino bye bimu ku byengera ebiva mu myaka 5 gye tukubye amabega mu bukulembeze bwa kandidate Yoweri Museveni, kubanga ebyenfuna biringa kyekigatta ettogero ly'ebintu ebyenjawulo ebikola. Ebyenfuna kikulaga nti infrastructure etambula, kikulaga nti amakolero gatambula, kikulaga nti ebyobulamu social services bitambula. N'olwekyo okulaga nti ebyenfunayo bye bimu ku ebyo ebisinga okutambulira ku sipiidi eya waggulu, kabonero ak'okungulu, era bwino alaga obukulembeze obw'enjawulo mu ngeri y'okutambuza eggwanga n'okulitwala mu maaso. BBS Telefaina amaaso ku ggwanga wakati muvaawo mpitewo 221 mu studio. Nze Stephen Danstan Busula ndi mwanjuzi Honorable Mike Kennedy Ssebalu wa kibiina kya NRM. Tutunuulidde vaawo mpitewo mu kibiina kyabwe naddala nga tubuliza ennaku 19 to go to the ballot okulonda omubaka wa parliament directly elected woman MP wamu ne president w'eggwanga Uganda. Ssemateeka y'eggwanga gamba ebiva mu kulonda tunaabimanya mu ssaawa 48 naddala kuba president, kitegeeza tulonda ku Lwakuna ssaawa 48 zigwako ku Lwamukaaga ssaawa 10, kitegeeza by Saturday nga 16 essaawa 10 ez'akawungeezi. Mwambi Abakama Mugenyi alina okuba nga ategeezezza ni president w'eggwanga addako. Gw'oyogerera bye yagamba nti ku 75 omuntu aba takyalina maanyi gakulembera era atajja kuvuga kusukaawo oba ebyo temubijjukira Honorable? No, kakati interview ogirabako at 75 someone is ngabo bagamba nti ak'omuntu si kante nti wekaabidde jjo wekakaabidde leero. Ye ayinza okuba nga yalina ekirowoozo ekyo naye ate ye si ye yeeronda, ye si ye yeeteekamu obuvunaanyizibwa obw'okulembera. Obuvunaanyizibwa obwo buva mu bawagizi. Abawagizi bamulabamu omulimu, bamemba b'ekibiina bamulabamu omulimu, era bamulinamu obwesige. N'olwekyo ng'omukulembeze assa ekitiibwa mu bakulembeze banne, mu bawagizi be ne mu bateekateeka enteekateeka z'ekibiina mu bukulembeze okulaba engeri gye bugenda mu maaso, tekirina buzibu bwonna okukkiriza okusaba kwa bakulembera ne bamemba b'ekibiina kye okwongera okuweereza eggwanga. Tekiri mu sitaani yenna? Tekiri mu sitaani yenna. Kitegeeza n'emyaka egijja singa bamusaba, singa afuna gino 5 ne bamusaba era asobola okukkiriza? Obwo obuyinza buli mu bamusaba. Ye talina buyinza kugaana Honorable? Togamba nti yadde musabye naye ŋŋaanye sisobola. Kisinziira mu engeri gye bateeseteese n'okunnyonnyola okuba kubaddewo. Kankutegeeze nti ku luno abalonda era abawagizi be era bamemba b'ekibiina bamumatiza ne bamujja ku kirowoozo ekyo. N'olwekyo bwe baba basobodde okumumatiza n'omulundi omulala, sikiraba mu sitaani, Mukama Katonda ng'amuwadde obulamu
n'amaanyi nga byonna byoleka nti obwesige bwe bamutaddemu amaanyi weegali, obusobozi weebuli, amagezi weegali, tekirina buzibu bwonna. Atulaba amaaso ku ggwanga, njagala kujjukiza abaawumeme bakugambye batya nti weewala okwenyigira mu bubi bw'amasannyalaze ate loopa oyo yagwalaba nga yenyigira mu bikolwa bwe bityo ebimenya amateeka ku nnamba eno ya bwerere toll free 0800 285 285 0800 285 285 oba 0800 385 385 oba oyinza okweyambisa app eyitibwa Umeme mobile app eyo ogiwanula ku simu yo eyosereza n'oweereza n'owuliziganya n'abaawumeme mu ngeri ya digito n'osobola okwewala ebikola bwe bityo. Umeme Powering Uganda bagamba nti kuma obulamu bwo n'obwabakuliraanye n'obw'abantu bonna nga wewala ebikolwa bwe bityo. Mu studio Honorable Mike Kennedy Ssebalu aliwo ku lwa NRM era nga yaliko mubaka wa parliament mu parliament ya wano neya East Africa Legislative Assembly. Neya Africa neya Africa naye wagirimu nagirimu NCN aliyo ne Constitutional Assembly waliyo veteran ampuliriza nandaba kakati Honorable bomuvuganye nabo bwe mulina mu kisaawe bagamba kano ke kalwa akakyasinze okubeera akatalika sijaga kabwenkanya kuba tekanaggwa nga ekisaawe tekiri ku museetwe tuli kirwadde kya covid tufafagana nakyo enkuŋŋaana ziweereddwa naye mmwe aba NRM lwakuba muyina ensimbi musobola okutambula ne mugula ne airspace ku mikutu egy'enjawulo nga bemuvuganya nabo bali awo beeyaguza lujju bakaba batwawa nga ntulege. Ekirala nti ebitongole by'okwerinda mwe tebibakuba ku nsolobotto ono aba agenze opposition nga bayoola nti ogenda kusaasaanya covid nti mmwe ne babaleka ne mwegazaanyiza mu kisaawe. Naye Honorable totandikira awo kansooke nzijewo ensimbi zino ojje onnyonnyola ensonga ezo eri abo batulaba. Tujja tovaawo.